Abage maribu wange bamuseveni muve mukwapakirira mugongo. Kitalo nnyo, kitalo ddala eri abatuuze baffe ku kyalo Wellspring mu bweyogerere, naddala abantu abowangaalira ku kyalo Wellspring oluvannyuma lw'okukeerera amawulire ag'ennaku nga tuviiriddwako mutuuze munnaffe Dr Matia. Dr Matia ono afudde ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero, ng'era entabo yavudde ku bodaboda eyabadde wenyuka obuweewo ng'eva ku Wellspring edde bweyogerere eyamukoonye ku Central wennyini mu maaso ga mwami Akol, n'ekigambibwa nti abeerabiddeko n'agabwe Matia ono yagudde wansi n'alumizibwa omutwe ate teyafunye oba nti afulumya musaayi, yafunye kye bayita internal bleeding. Ababaddewo baamuddusizza mu kalwaliro ka musawo Asumani, kansala waffe ow'ekyalo, sipiika oyo mumumanyi, sipiika wa Bwegere division, gwenda olaba nti ate afuna obujjanjabi, naye kino tekyasobose ne bamwongerayo mu ggwaatiro, era eno nga gye yasizza omukka ogw'enkomerero. Matia abadde musawo omutendeke, abadde munaddipi ebbanga lyamaze nga limbi obufuzi, musawo omutendeke ow'ebisolo, ne kati wetwogerera zembuyaga ezikaza engoye. Mu bifaananyi gw'olaba yoyo waliwo wa famire y'omu gwe bagamba mutabani we azze okuba nti atala ebyokuzika binaaba bitya, so kirungi nti abafamire balinga abafunise. Naye waliwo omuvubuka munnaffe gwe bayita Dr Mo, ono muyimbi ali mu kibiina kya Selubada High School, ye vice president wa Mickey Wine, muto wa Bobby Wine. Kyali kigambibwa nti omuvubuka ono yali mutabani wa Dr Matia, ne I myself naliko ne Matia nga tugenda mukuzika, n'agamba nina omwana omubulamu, oyo si ye mwana wange. Manyi bagamba maama we yakugaba mu kika kye ekituufu, so bw'atyo bwe yantegeeza. Ne ntwala omukisa guno okubikira eggwanga, okubikira Dr Mo n'abantu abalala bannabweyogere banna Wellspring n'eggwanga lyonna okutwaliza ewamu nti Dokita omusawo omutendeke w'ebisolo yatuvudde ku maaso. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Enteekateeka z'okuzika zigenda mu maaso, tujja bantu zibategeeza mu maaso kaawo, naye ng'ate omulambo oba olumbe lukumiddwa mu maka ga mwami Mwenge era ku Wellspring awo kumpi ng'ewali akapoliisi opposite Central Primary School. Nze Sonko Muhammad nja kubanga ate nkomawo okubanga ate nnyongera okubatuusaako amawulire amalala. So tuli wamu nga b'olukiiko lw'ekyalo okubya ddala ku chairman Bukenya Risa n'abalala okubanga tujja batubawa updates zonna. Nze Sonko Muhammad.